ما شاء الله بارك الله فيكم mukadde في abagole mu office abagenda kutukuliramu mulimu gw'okutambuza abalamazi n'okuddukanya emikolo emirimu gya hijja mu ggwanga lyonna wansi wa Jamia Tabligh Dawa Salafiyya. Sawa Allah wa tawfiq. Era tugenda kubeera mabega wammwe ffenna. Anayawukana kwekyo ajja kuba afuuse kaasa. Seka Kizito manyi kaasa? Bw'okitta kiwunya. Naye tujja kukitta waakiri kituwunyirire. Nolwekyo anaava ku ekyo kye tukkaanyiza kye tutambula nakyo ajja kuba afukidde ddala kaasa avudde ku mugendo. Tugenda kubeera amabega wammwe biidhinillah mbe bagumu. Bwe mulabanga abanafu ajaine, bwe mulabanga abanafu tugenda teekawo amaanyi. Kijja kutambula lwa mpaka ate biidhinillahi ta'ala. Olaba tuwuuka biswa naye ate kano akaki akakulukuku katulema katya. Tujja kabuuka biidhinillah. Era ogw'omunaana tugenda kutwala abantu. Recruitment yetandikirawo. Ali wano nga bulijjo ekirooto ky'okukola umra ova wano nga wewandiisizza biidhinillah tutambule. Office eri wano tutudde. Kati ate ove wano ate wewandiisizza ogende gye banaakulira ensimbi zo mbuli az'amaanyi ojja kuba okoze bubi. Nolwekyo olw'okuba tuli ku office wennyini ova wano ng'ekyo tukimaze insha Allahu ta'ala tutambule ffenna mu gw'omunaana. Nga obuyinza buweereddwa Amirul Umma obusembayo bugamba Sekagundi yagenda kulembera olugendo. Ekyo kiraba bulabi kadde wange ate n'ekira nkyogere ku muzindaalo. Ayagala bannenye nti era yabyogera twabiwulira. Sigenda kukyogera naye naawe okiraba bulabi. Ani agambye yeggwa Amirul Umma leka akyogere. Akyoyogerera. Allah atukume era atuwe obulungi. Tutambuze emirimu gya umma. Teeka ettaffaali. Wookoma omulala wakola atya? Watandikira nga umma egenda mu maaso. Omutongole njagala okwaniriza mukadde waffe kano Karuhanga David atwegaseeko mu mukolo guno mu kyemisana kya leero ekya hijja. Nsaba ssebo okkirize nti twesiimye okuba naawe. Salaamu ogenda kugitoola mukadde wali we tulaga inshallah ta'ala entongole. Mukama wange ajja kikolako biidhinillah. Mukama wange amiirikiriza twewadde eddakiika 40 kubanga tuli mu kifo kino kubula eddakiika 10 zokka. Eddakiika 4 gawere. Nsaba sekretari jeno gye otuuse obubaka bwo otuyitire Amirul Umma otuuse obubaka bwe tuwunzike enteekateeka y'olunaku biidhinillah. Barakallahu fikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngenda kukozesa eddakiika ntono nnyo ddala wabula okusookera ddala mukama wange Amirul Umma District ya Amiri Sheikh Salim Bossa omukulu wa Sharia ate era Director of Social Affairs, Health and Community Development mu kitongole kyaffe ekya Jamia Tabligh Dawa Salafiyya. Sheikh Chebanja Ibrahim bamemba b'ekizokitivu basheekhe baffe mwenna kadde wange Sheikh Siraje Kawoya mwenna b'ebitiibwa mukulu chairman wa LC1 n'abagole baffe n'abagenyi baffe mwenna batwegaseeko olwaleero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo njagala okutuusa obubaka bwa mukadde waffe Sheikh Habibu Abdallah omu ku bammemba aboogeddwako mukulembeze ku muzikiti ogw'omwe Kanyanya eyo yafiiriddwa, omu ku basaaze bwe yafiiriddwa taata we n'abeera nga tasobodde kutwegattako wano. Okwetonda kwe yakuyisizza era kwatuuse bulungi biidhinillah. Ekigambo ekyokubiri tubadde olwaleero tuteekeddwa omukolo guno okubeera ne chairman wa Uganda Bureau of Hajj Affairs mukadde waffe Sheikh Zakaria Kyewalyanga wabula yatambudde olunaku lwajjo okugenda e Makka okuteekerateekera abalamazi kuba abalamazi batandise okugenda mu hijja. Sheikh Abdallah Tawiru yasigadde mu ntebe
tubadde tusuubira okubeera naye olw'emirimu emiyitirivu egya hijja egigenda mu maaso kati naye n'atuusa okwetonda kwe ne tutasobola kubeera naye olwaleero. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo mukkirize mbategeeze nti Jamhuriya Tablighi Dawa Salafiya kitongole ekiwandiise wansi wa Uganda Registration Services Bureau URSB era nga kikola mu mateeka. Ezimu article ey'omwenda mu constitution ya Jamhuriya eyogera ku National Secretariat. National Secretariat eyina composition eya directorates eziri wansi wa Jamhuriya Tablighi Dawa Salafiya. Kati specifically olwaleero ekituli wano olwa directorate ya hijja eri mu article eye-19. Njagadde okutegeeza olukuŋŋaana luno nti tuli ba mukisa nti wansi wa Uganda Bureau of Hajj Affairs tulina mandate ekola eno certificate entongole. Uganda Bureau of Hajj Affairs kye kitongole ekitwala oba ekikulembera ebibiina byonna ebitwala abantu e Makka mu Uganda. Kyatukakasa nti tuli bamu ku abo tetukolera kabalaza nga Jamhuriya. Tuli ba mukisa nti oluvannyuma lw'ekyo certificate eyo gye mulabye ne tuyina operating license eno egabibwa buli mwaka era eno ku kyakolera annual practicing license wansi wa Uganda Bureau of Hajj Affairs. N'olwekyo kitegeeza nti abakutte enkasi y'omulimu guno olwaleero mu ngero okukakasa nti muli mu mateeka. Ng'ekitongole tweyama wansi w'obukulembeze bwa Amirul Umma nti tujja kubeera nammwe mu mbeera zonna okusitula hijja yaffe egende waggulu nga Sheikh Salim Bosa bwe yakyogeddeko nti Jamhuriya kikwasa ensonyi abalina abava boda ku boda okubeera nga tubulwa abalamazi 1,000 nti twatuta abalamazi 1,000. N'olwekyo tukakasa nti tuli wamu tujja kutambula nammwe ebbanga lyonna insha Allah. Awakalubye tuwabuligane tuwangane amagezi tusobole okutambuza obulungi omulimu guno insha Allah. Abantu ababaddewo abamu ku lukiiko nga chairman aba director abaddewo wano naye ayina emirimu emirala gyagenzeko naye atuuse okwetonda kwe. Kuliko abakyala Ajati Zubeda Mukutasiba we Kawempe. Tuyina semina y'abakyala bakulembeze mu ggwanga workshop eyo eri Kagoma era gye bali ne batasobola kubeera naffe wano olwaleero n'abalala mpola mpola. Ekikulu kya byonna nti buli omu amanyi nti omulimu guno gugenda mu maaso mu kiseera kino. Saagala kuwanvayo nnyo ebigambo byange okusingako awo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atekemu omukisa era mukkirize mpite mukadde waffe Amirul Umma atuuse obubaka eri olukuŋŋaana luno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir. Takbir. Wallahi alhamd. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tumwebaze Allah atuwadde obuwangazi ne tutuuka ku lunaku luno olw'ebyafaayo mu Jamhuriya Tablighi Salafiya. Ffenna wamu tugambe nti alhamdulillahi rabbil alamin. Baganda bange ebigambo bijja kubeera bimpi. Abasalafu bonna we muli ekiriwo olwaleero kigamba titukolere umma tujjemu okwekolera ffe. Waliwo enjawulo gwe okwekolera nga ggwe n'okukolera umma. Nga nze Kamoga nina okwekolera ng'ebyange bwensula bwenzija school fees z'abaana bange n'ebirala naye biteeka ku umma ebyo mbiteeka ku bbali nengamba kakati essaawa yakukolera umma nange njagala onfaanane si kwewaana nga bondaba nyina emyaka egisukka mu 7 nejjukira
wala uzakki nafsi jukira tunula gyenvudde ate ebyange bibaddewo misana ttuku golowooza obanga togumye nga Allah tagumiza obeerawo todduka n'ogamba owange kankola ebyange ate n'okukola mmanyi banza obusobozi mbumanyi kale omulanga guno mbagamba bannange tuyige okukolera umma twejjemu nze nfunirawa kino tunakyejjamu tugenda kukulaakulana senga tuli wala fe senga ani wana atukubamu omutwe yani taliyo obuzibu badde nze nfunirawa Sheikh Bosso oli mulungi ate oyo no mutabani wange Sheikh Bosso oli mulungi bwogambye nti abange tuweereze accountability report bibiri ne tubikwata mu lukuŋŋaana luno bimala accountability nze gyensinga okutya olunaku lwengenda okusinkana Allah nze kamaga gyensinga okutya mu bulamu bwange olwa byonna sifayo ne bw'oyogera otya naye olunaku lwa nga oyimiridde mu maaso ga Allah nga bakubuuza akana n'akatono ku bigambo by'abasiraamu titwakwasa ekitongole kya hijja misana ttuku gwe n'ogenda n'okola bibyo ngamba gwe mayanja sigamba mulala ngamba mubaaliiru sigamba balala ne musinziramu ne mugenda mukola byammwe omuntu wa bulijjo n'abanga ye tomufuddeeko omuntu wa bulijjo tasobola genda kola hijja kubanga eri waggulu omuntu wa bulijjo tasobola kuweerera mwana we omuntu wa bulijjo bamugoba mu nnyumba omuntu wa bulijjo asula njala nefera byembuto ng'omuntu wa mutulabe ffenna tuli baboosiika nero kyetulakiri wansi omukyalo ono atunda ennyaanya ye alikola ddi ku hijja notakolawo pulaani yonna endesula omuntu ono naye atunda ennyaanya enkyagenda hijja nsinzira wano nga bano neeyamanga era nja kuba amagezi inshallah omuntu wa bulijjo asobola okukola hijja anaabakiriza la ikraha mugalabe Malaysia Sheikh Malaysia ekitongole kya hijja subhanallah omuntu ateekayo sente ne bakuba kalulu lero tugenda kutwala bataano bateekayo sente zaabwe ku akaunti zaabwe bateekayo bakuba kalulu lero bataano be bagenze nga ne sente za hijja tanabazimalayo Sheikh ezitwala nga tanaba nazimalayo bululu kubanga sente zibeerawo nyingi aleso mutwalo 15,000 naye bino bibeerawo nga accountability ya Sheikh Bossa weeri seeko omuntu wa bulijjo akola hijja naye olwaleero omuntu wa bulijjo tasobola kukola hijja teriiyo wadde umra tasobola limaadha nafsi nze awo noosirwewo bwe bubaka bwe mbawa g'amazima tujja kutambula namu amaanyi tugenda gateekawo okuva agenti waffe asoboka ajja kubeera imaamu owokubiri division amiiri owokusatu amiiri diso amiiri asembayo amirul umma ffe ba agenti abasooka okunoonyeza ekibiina kino abantu bagende emaka era bwolaba ng'oli imaamu nga totambule naffe tetugenda kukkiriza ffe muzikiti ogwaffe ate abalambazi obateeke walala ate wala Allahu akbar tule batabuliiki ya la ilaha illallah lwaki otulimbalimba tetugenda kukkiriza leero ku luno beera naffe mu bigamba namuki agenti asooka imaamu oli gwe basonzeemu wuuyo wali agenti waffe asooka wano imaamu wuuyo kale tulaba ate imaamu bino bijja kubeera birungi temuli mu bukodo kasakibalawo nti olwa imaamu ono yagenda jo disuka yamiri oli yagenda
luli aseeka ofu omukulu yagenda ajja tuwa ofu omukulu yagenda kubanga kino ekitongole kikola amagoba si bwe kiri amagoba temugenda galya mwekka mujja kulyako ninga n'abalala anti olyanga ndya emmere ewooma awabi nga maliriza ebigambo byange tukolekane wamu zino ebya ibada swala hijja zaka adhiya temuliimu bibiina nze ndiwo ekivuli supreme council nze ndiwo nakasero ebyo biro tebiriyo era bwebireetayo oba ogudde kyabugazi oba osembye banaye mumpulire omuzikiti gumu nga oli ayimirira ngaasala ku muzikiti ku mulyango gwe oli waawa ndiwo ekibuli toyingira wali omulabyeko oba oli wekibuli oba oli mutabuliigi oba oli Kampala omuzikiti gwameme sibimanyi wanda masajida yingira kyenjagala ekifaananyi ky'omuzikiti kyetubateekamu ibada endala hijja bwetyo byonna ebyo ebirala bijja oluvannyuma naye bino ebibala tebiriimu zaka kyova olaba tuvuddeyo ku luno abajamya salafiya tuve mu bigambo nga tukola bikolwa genda olabe ofisi ya zaka weeri nteeketeeke bulungi wogendera bajja kukola bulungi nnyo kamutabire gyeri college nayo twayitaddewo bagita Global Islamic College wano Endejje tugenda paka ku university weeri ettaka lyaffe na buli kintu kyaffe genda oteekeyo omwana tutandikiraawo ye bali bati ye ensula eri etya bwe gyewava etemane kali kweri wali osula mu nnyumba nga gy'olimu e Kampala owetemane kali ate gwe yava ekyasunsu ate yava mu Lubugo nono w'ekiziiko wono wano nange owebweya ennyumba y'ekitaaga twakagidabiriza ennaku zino naye nga ogenda okuziikawo nga babadde bange wano amiriwe bamuzaala la ilaha illallah bwe bagenze nga bansongamu olunwe ne ŋŋamba owange ne ŋŋamba bannange tufa tuzimbe ennyumba n'olwekyo tutandikire ku kyaffe essomero mugende eyo mulikyalire muteekemu abaana muteekemu ssente zammwe tusobole okwezimba tuli wamu nga maliriza ebigambo byange wasigadde ekitongole eki era nakyo same thing tugenda bayita ekya adhiya kubanga omusiraamu uffe wana abanankole balina ente tozirabanga obungi naye omusajja n'ava yeri Germany n'ayingira Turkey n'atuuka wano mbu yatuwe ennyama ey'okusala tuli masikini wazibu kati nganze mbu ni masikini nono neka kiro akaveera akaddugavu mu kamera ne baloka bakuba ne baweereza nti masikini we Uganda inze ekyo kyonna kiganira ddala era sigenda kiddamu nakino ekitongole ngenda inshallah tugenda ne executive yaffe era nga wano tugenda bayita era tuteekemu abasajja eŋŋwaŋŋuli buli muntu asobola okusala ekisono mugenda mukirabako gwe kino kyatandika dda genda obuuze si wala wano ku Owino jamia Owino obagambe omwaka muno mugenda kusala kyenkanaki bano babeera miliyoni 8 muzikiti gulimu ate mu Owino mukatalimu tegusuka na wano mukana kid waliwo wano yono jasalide bayina miliyoni 10 naye nga twasooka na 5 era abala ne muteekawo amasala ate hiya nayo bagisonda ayina yasala naye mulabye buuzi ono akulira emmotoka pick-up enkadde mu Uganda manje ekyo bakimutikidde ekitiibwa tetuyinza kimujjako teri amuvuganya anapost genda mubuuze basala mmeka ente tebaka wansi wa 5 7 9
kisoboka tewali kitasoboka ne empalana tuzireke tubeere bumu tukolagane ebyokuyombagana tuteeke wali odesebo abooluganda bita bwe bikonagana tebyatika tukonaganamu nga tukomawo amene walufulamba bakutole ku salaamu kujamiri walufula mukyagedde tukonagana nga tukomawo ekibi lwolutalo lutaggwa myaka 6 era oli awo alakya mungu yana bankola bweba era nze namanyiza wakanyiza Allah emirundi emeka naye akwateko olaba obanga ono oyitawo man la yarhamu nnasa la yarhamuhullah atasaasira abantu Allah tagenda musasira irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama bana tusonyiwagane tuwagalane bino tubireke tukole wamu ebitugate tugende wamu hijafu tugende wamu naye bana andi manyi njagala okumaliriza ate nendabayo kano abantu bano bababuzabuza wasoko okubuzabuliza mu muzikiti ogenda okulaba we Kampala mu kadde agwesozi omutabuliigi agwesozi era bonna Allahu akbar sami'a taga nti nze yokibuli sinna awo sigenda olufuluma bwaruwa muzikiti pap wegenda oliwe kibuli bwaliwo Kampala oli mutabuliigi ate makera kye bakola wemweji teriyo wema nti eno yekibuli teriyo ate baba baagala n'okamala naye olutuuka entebe Allahu ejidda watandikira wamtazu lyawma ayuha almujrimun naye ennaku zino ndi mulungi anti nze ebyo byonna nabiyita mudda ono yani omukulu Kano David tusanyusa okulaba tulina enkuba mpya wetubeera n'emikolo nammwe mujja ate ku mwanjo ne tubeera alaba ogenda mu bifaananyi ojja kulaba nga kapiteeni afende waswa tubeera naye nakumikola emikolo tumuleeta mugamba ayogera eri abantu abo n'ayogera gye bali ngamba fe abasalafu abatabuliigi afe tulimbanjawulo n'abasiraamu abalala abatabuliigi ogenzeeyo otya ennaku zino nkuba mpya tutambulira wamu ffenna wamu kubanga oli n'atambulira wamu tujja bayita ne musiramuke naye naaba tubawalana tubavuma munaasiramuka kweri naye wano tukuleeta bano we bati otasiramuka omwana we agenda kusiramuka gwe bwogaana anti muzeyi wange ababadde bajja wano nange kaŋŋende naye nagamba tubakuba etteke tubavume tubakyawe tugenda basiramula kirava tugamba nti ebyo otambuli wano mpola mpola tusanyusa nnyo okulaba n'alyagadde era bano babuuzeeko kibyawo obabuuzeeko abantu bano Assalamu alaikum. Banange ndi musanyufu okubeera wano mu mukolo guno. Abakulu nsanyuse okubasanga omukulu Kamoga. Mukuru Kamoga n'abasiraamu mwenna bwembalaba wano mwebale kubeerayo ate mwebale okweyagala kubanga abantu abeeyagala abeemanyi be basobola okukola nga kino eno nkulaakulana eba nkulaakulana
abantu tebagenda meetings tebateekawo pulaani nga zino nga kyensanze wano kyemuli mu kukola. So mwebale kweyagala ate mwebale n'okwekuumira mu bumu nga mweyagala, mwagala Uganda, mwagala families zammwe, mwagala n'eggwanga okulaba nti digenda mu maaso. Ekyo nkibeebazza abasiraamu, mwebale. Ekirala ffe nze kale mpeereza mu gavumenti ya Uganda mu ggye ly'eggwanga, naye ffe nze nva Luweero, nze ndi musajja muganda ow'eruweero, eŋŋoma nakaseke eyo. Ate eyo actually eyo abaganda batuufu bava eyo eyo Luweero. Kati nze gyenva, kati ffe ab'ensiko abaali mu Luweero eyo nga tulwana kuleeta eddembe, n'afande Wasa gw'oyogeddeko twasinkana mu nsiko nga nkyali kadogo, nkyali muto nnyo, ye nga musajja naye naka tukyali wamu. Kakati ffe abasiraamu tubategeera, tubamanyi. Abasiraamu tubategeera bulungi nnyo, naye waliwo ndowooza abalala batabategeera. Bw'alaba omuntu akoze ensobi, ekyambalo ekyo omuntu yenna asobola okukigula wali n'akyambala ng'alina ekigendero, nga bwe mbalaba abamu bambala ebyambalo by'amagye ne bagenda ne babba nga balina n'emmundu nti amagye gakoze eki, gabbye, naye nga si kituufu. Bwe tugenda okuverifyinga omuntu oyo nga basanga si wa magye. Waliwo omusajja gwe bakwatira ewakisa eyo ng'alina ennyota zonna ng'enkya ateekako ranka ya kapiteni n'agenda nabba, enkya n'afuuka kano, olunaku olulala wiiki ejja n'afuuka jeno, atuta amataka wakisa eyo yonna nga watuuka abantu balowooza muki mujaasi, naye bajja ne bamukwata era nakatakyali mukomera, tabangako mujaasi, naye ng'erinnya likoze eki, ayonoonye erinnya ly'ekitongole ekyamagye ekikuuma eggwanga lino. Kakati ffe nga ab'ensiko abasiraamu tubategeera, twalwana nabo olutalo. Abasiraamu tumanyi nti bantu balungi, tebalina buzibu. Ne bwe mba nga mwina emitendera gye mugwamu, bano baki, bano basarafu, bano bwe bati, ffe tumanyi omuntu bw'aba ayagala kufuuka omubi yeefuukira yekka mubi nga ye, so si kisinde omukulu Kamoga kyakola ki, kyakulembera. Kakati abantu abamu ebyo bibalema okubyawula, n'osanga batuta erinnya basiraamu, naye ng'ekyo tekiba kituufu. Kati nze njagala okubazzaamu amaanyi nti gavumenti ebamanyi, ebassaamu ekitiibwa mu mitendera gyonna egy'obusiraamu. Gavumenti ebassaamu ki? Ebassaamu ekitiibwa, ate ebategeera. Ate mu butuufu njogera nga ntya Katonda, temulina buzibu. Oli bw'aba ayagala kwekola ebibye abyekole yekka, ate amateeka bwe gaba nga gakumukolako gamukoleko yekka, so si kutwala linnya nti abasiraamu bakyamu, abasiraamu nedda. Naye ekyo kyajja nekirongooka, abantu abamu ne bategeera, abaali baagala okuleetawo
obutategeregana ne dini y'obusiraamu si kituufu n'akatono si kituufu nkyogera nga nkikakasa era si kituufu era ne bannaffe abamu abadde balina endowooza eyo twakibagamba si kituufu omuntu bw'akola ensobi ye kayeetika omusalaba ogugwe so si bantu bonna onfunye bulungi mukulu Kamoga emyaka 7 ng'olabika bwoti ng'okyali muto nnyo musajja alabika bulungi osobola okulowooza w5 webale kwerabirira ssebo so banange nina wano batabanyi bange bebampise nze singa nabadde siri mu kkubo nga ngenze ku mirimu nandize wano nga nfaanana nammwe ekanzu njirina waka enkofiira njirina bagiyita entarabuusa eyo njirina nekanzu ennungi njirina singa nategedde kubanga abaana abasiraamu mbazaala bangi bayina bano ba eine batabanyi bange Ashraf mutabanyi wange era bankubidde nga ndi eyo nagenze ku mirimu emirala nandibadde nga nze wano nga nyambadde deni tulabe bannange fe abamu tubaagala nnyo tetulina buzibu nammwe abasiraamu muli bantu balungi mwambala ne munyuma ne mulabika bulungi n'olabira ddala omuntu ow'ekitiibwa ng'atambula so mwebale njagala kwebaza batabanyi bange ba eina bampise okujja mu mukolo guno mwebale okumpita nange nina kyendabye era ne bakama bange nja kubaako kyembagamba teyo waliyo abantu eyo abatalina buzibu ate n'omusajja abakulembera wa kitiibwa omusajja w'amaanyi omusajja ono nze ndaba kirungi tumwanjule naye eri kuhijja yes anti kati nze kyenteesa nti omukulu ono bwe tumwanjula eri embuga webale wamma omusajja ono bwe tumwanjula kiba kirungi nakyo kyongerako kyongerako etafaali so bannange mwebale kwekuuma mwebale okwagala ensi yammwe mwebale okuteekawo puroguramu zino ezireeta enkulaakulana mu busiraamu mwebale nnyo mwebalire ddala mazima mbaagala nnyo nze siina mbaagala nnyo mukama bankuumire tweyanziza ekikulu ebigambo mubiwulidde buli wolanga bizinesi ofuna buli wekweka tofuna kakati jamaiya yo yeranga mu gavumenti mu nsi yonna gyetuli ate bobaka ne pulezidenti mwamuwulira yagamba abatabuliki tebalina buzibu kakati ate oba yakonamu ataani akyaddayo sebo tuli beetegefu enyongereza seba ntono giragira naye tutuukeyo tweyanziza wano tuli mulabe waliwo al afia charity organization eno nno nkulaakulana mutunuleyo mulabe al afia charity organization bano bayamba abantu kubawa ngoye kubawa mmere mu prison wetwabaleyo Ssaabafende omwaka guno mu kisibo kyaffe twasobodde okuwa ebyokulya amakomera 10 omulundi guno nga n'abaataddemu era bano bannaffe be baateekamu eyabo twagisindika masindi twali tetunaba kusindikayo kasabaleeta ne tusindika masindi era kyambeebazeeko mbakwatako ne mu ngalo alina jangu okwatako mu ngalo olw'omukolo ogwo gwe mwakola okuliisa abasibe emasindi
mu kisiibo kale abasiraamu abali wano eno chat organization eno yaffe bwoya olina engoye enkadde leeta empya leeta obuyambi leeta muceere naffe tugambe nti waguddewo ekintu luddawa ebuduuda seeka taliyo katono wadde tugendayo nettane mmeka biri zokka era baga nti jamia da salafia wamune al afya organization baleese naye ffe tewali teri ayoga nti abasiraamu bayambye abasiraamu ffe twagala tuyamba ebyo byakomye mujje nakino ekitongole tukolere wamu bwe tuti wamwe tugendagenda mu maaso ekikulu accountability weeri abasajja mubalabye mujje mubabuuze mulowooza tetukuba ekintu ne tukigusa ku luno nga nabo bano bazze sebo nnuffe oyo atuddeawo omulabye oyo omuntu wa musiko kale eno ejamia tablika salafia kifo buli wantu wetuli ekyo kikakasa nga bebanyumyamu nti ffe buli wantu wetuli era tulina kubeerawo tetwagala tugeya alyongeddeko n'akalala naye kankaleke njaga musajja oyo naye yasoba subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تكبير تكبير أجا أشرف جانغو كولغونو bane tuyanzege ntegeka ekyali mawa ekyali ennungi ddala mwebala okubeerawo okwatendinga omukolo guno mbitiibwa